tweyanziza mukama wange ekisembayo mwagale nnyo obuwangwa bwammwe mwagale nnyo ensi yammwe musabire nnyo kabaka waffe Katonda atuwuliriza naddala mu kisiibo mwenna abasiraamu tusabire Ssaabasajja kabaka asuuke bulungi abeere w'amaanyi tudemu tweyagale tusanyuke ng'empologoma tuli nayo mwebale nnyo mukama bankumire tweyanziza bwe lwali bwe ruti ebyo bye bimu ku bigambo ebyayogerwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eri Obuganda nga tannaba kubeera nga asitula okwolekera mu buwaŋŋanguse gye yawaŋŋangukira. Kakati nno bino nga bigenda mu maaso oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okukakasa eggwanga nti yabadde amaze okubeera nga afuluma, kaakati amawulire amalala gongedde okubeera nga geeyongera okufuluma. Bino w'obiwulira nga bigenda mu maaso nakutegeeza nti n'abasirikale abaamukuumanga mu kalulu bonna baamala dde okubeera nga bakwatibwa, era oluvannyuma bano bonna ne bagwebwa mu kitongole ekikuumaddembe kye baali bakolera oba giyite poliisi. Kakati nno webukeredde olunaku olwaleero ng'ate waliwo amawulire amalala agafulumye agatalinda, gano nga gongera okulaga nti munda mu bitongole ebyokwerinda mu ggwanga Uganda mbu waliwo abanene ate abakwatiddwa ku nsonga ez'okukukusa n'okuyamba Mwami Kyagulanyi okufuluma eggwanga Uganda. Ebivuddeko nakutegeeza nti Mwami Kyagulanyi amawulire gaali gafulumya ag'omunda nga galaga nti ono yali ayambibwako abakulu mu magye abanene okubeera nga bamukweka n'omukukusa okutalaga eggwanga Uganda okubeera nga abuzaabuza security. Kakati nno amawulire gafulumye nti waliwo abamu ku banene munda mu bitongole ebyokwerinda era nga bano babitogi bimyufu oba bewandiise ababedde. Kakati nno abamaze dde okubeera nga amaka gaabwe mbu gazingiddwako dda. Kakati nno bannyonnyole akana n'akataano ku nsonga n'entambula Mwami Kyagulanyi wayise okubeera nga afuluma eggwanga Uganda okugenda okukola byakola byonna byonna ebireetedde mbu gavumenti ya Mwami Museveni obuzibu. Ntambula ne Hajjati ono omusomi w'edduwa Kayingu era asomesa abasomi w'edduwa. Kati Hajjati ono akugamba agenda kusomera edduwa, Hajjati ono akuwa ekyogo, Hajjati ono era y'omu ampuliriza yakumira n'ekyoto mu mbeera ekalubye ng'otunula bijijjidde ng'embuzi ekaabira amalagala. Wabula teweerabira mugamba nti njijja ku EKTV ennamba olwo mutegeeragana mu bwangu nnyo ne bw'oba ng'oli Bulaaya abali e Uganda mwenna ne Bulaaya ensonga zonna azikolako. Visa maka gayuga baana tebasoma sente zikuyita mu ngalo emirimu gyabula. Hajjati yakagwa okonako ennamba gy'olaba eyo yo yagenda okumalya ebizibu byonna. Kakati nno mpuliriza bulungi nga vidiyo eno nkusaba omaze okubeera nga ogimpera like, omaze ogimpera ekigalo owulire ebigambo Mwami Kyagulanyi yagenze atandikiddewa era okudda kiki kyazzaako, wabula baani bagenda okubeera nga asisinkana era biki byagenda okubeera nga ayogera. Kakati nno olwo tumala okubeera nga tumala ebyo byonna nga bigenze mu maaso, olwo emisango eminene ennyo egize nga gikolebwa okuva mu kunoonya akalulu we kaatandikira munda mu ggwanga Uganda byongedde okuzalya gavumenti leenya era abasajja bagenda ku sanctions enkambwe. Kakati no tandise bwe tuti oli lwogome. Okay, breaking news, amawulire agaliwo agenjagala akuwa mu kaseera kaneeno oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ate okufuluma eggwanga Uganda ate olunaku olwaleero abutwogera munanga ate akasamba batuko nate kagudde mu State House ew'Omumpembe General Yoweri Kaguta Museveni oluvannyuma lw'okwonona ensimbi empitirivu okubanga abadde ayagala mu buli ngeri yonna okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu amuggalire amunange nate emabega w'emitayimbwa. Kakati nno mu kawungeezi k'olunaku olwaliro waliwo amawulire nate gengenze maaso n'okufuna nga galaga nti eriyo bajenos abatali bamu mu magye ag'eggwanga atwe erya Uganda abagenze maaso munanga ate n'okusalibwako mu maka ge nga kyekuusa okuba nti baneeno babadde abagenda ku maaso n'okuyambako Robert Kyagulanyi Ssentamu okwekweka nate okwekweka okulaba nga General Yoweri Kaguta Museveni okulaba nga regime ategenda maaso munanga ate nakumukwata. Kakati nno bajeno banene munanga ate bawedera basatu balambirira obuwiiki benzija okuvayo nkuwe amanya gabwe gye bujjako maaso katono kaawo bano kitegerekese nti baneeno babadde nga bagenda bulungi, babadde bakolagana bulungi nnyo ne His Excellency Kyagulanyi Ssentamu era mawulire gagenze mu maaso ne gategeeza nti bano babadde bagenda maaso n'okuyambako okukulira Bobi Wine era babadde nga bamanyi bulungi nnyo ne Bobi Wine wabadde nga akasiba. Kakati nno olutegedde nti baneeno babadde balina omukono munene nnyo mu kufuluma kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu, baneeno muna General Yoweri Kaguta Museveni mutabani we basazeewo ogenda maaso n'okusiizinga
amaka gabamu akuba generals abo. Kakati no jjukira nti gye buvuddeko emabegako bajeno bali eri abagenda maaso n'okuttibwa, abagenda maaso n'okufiira okumukumu, era waliwo information eyagenda maaso n'okufuluma nga alaga nti bajeno baneeno balinako enkwatagana ey'ekyama gye baali bakwatagana Robert Kyagulanyi Ssentamu, era omutabani Muhoozi Kayogera bwe yagenda maaso n'okukitegeera nti waliwo enkwatagana wakati n'abamu ku bajenerals mu magye aga UPDF ne Bobi Wine bagenda maaso munange yagenda maaso n'okutandika okweliminatinga oluvannyuma lw'okuba nti baneeno baali baagala okuvayo okola olukwesikwesi nate bagende maaso n'okuwamba then bagende maaso n'okutuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu nate mu ntebe. Kakati nno we twogerera olunaku olwaliro Bobi Wine oluvannyuma nange ate olw'okufuluma munanga ate ebigambo byongedde okuzibuwalira Generali Yoweri Kaguta Museveni. Amujjukire mbadde nga nvaayo nga mbategeeza era nga mpita wano ku mukutu gwa Nuupu Radio mbadde nga nvaayo nga nkibategeeza nga Generali Yoweri Kaguta Museveni tamanyi Bobi Wine waali tasobola kuvaayo kubeera comfortable, yensonga lwaki nti asaasanyiza ensimbi mpitirivu mu kudeployinga amagye, amugulira ba propagandist, amukusasula ba YouTubers wa social media personnel ogenda maaso n'okwogera ebisongovu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bintu binyo Generali Yoweri Kaguta Museveni byagenze mu maaso n'okukola nga kwotale n'okuraidinga amaka agabo abantu abakolagana obulungi ne Bobi Wine. Kakati nno utwoga Generali Yoweri Kaguta Museveni meeting egenze maaso n'okutuula mu State House. Generali Yoweri Kaguta Museveni abadde omukawu okukira omususa agenze maaso n'okubuuza ayogerera amagye Bobi Wine yayiseewa. Kakati nno kyandibanga omwogezi w'amagye g'eggwanga omukulu amanyiddwa nga Kulise Magezi yandibanga ebigambo bimwononekedde oluvannyuma lw'okuba nti ono yagenda maaso n'okuweebwa tasiki okulaba nga amaking sure nti Bobi Wine bamunoonya buli kanyomero konna. Yensonga lwaki nijja buvuddeko emabegako yavaayo n'akola video nga alaga nti Bobi Wine gyali mu maka ge era ateredde entende kubanga baali bamaze okukitegeera nti Bobi Wine si baakuvaayo nate okumufuna. Obunkenke bwonna obaddewo mu kibuga Kampala mubadde nga mujja mu bulabawo. Bwe bategedde obulungi nnyo nti babadde bagenda maaso nakufeffeta Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati nno mu statement Bobi Wine oba mu bigambo bya Bobi Wine byagenze maaso n'okuteekayo nga talaba kufuluma ggwanga Uganda, agenze maaso ne yeebaza abakyala n'abaami mu bitongole ebyokwerinda. Kino kye kisinze okutinkuula emmeeme oba okusikula emmeeme ya Generali Yoweri Kaguta Museveni n'okutuuka okubanga atowe order okubanga abamu ku bajenerals abo beeraliikirira obulungi okubanga bagenda mu maaso n'okusalibwako mu maka ge, era nga gye bujja mu maaso bwandivaawo ne muwulira nti bajenerals bane bakwatiddwa era waliwo emisango egibateereddwako. Kakati nno ng'ovudde ne ku ekyo ababadde bagenda mu maaso n'okuba abasirikale aba UPDF ababadde bagenda mu maaso n'okukulembera mu operation ezibadde nga zigenda mu maaso kukuba ez'okufeefeeta Robert Kyagulanyi Ssentamu wetwogera nabo bakwatiddwa era balinako bagenze maaso n'okubavuga era balinako babatutte era nga bagenda maaso batasa okugenda maaso n'okubasoya kajjojijoji w'ebibuuzo. Bobi Wine wawe yayise. Kakati nno wetwogerera ebitongole abamu ku banene mu bitongole ebyokwerinda saako n'abalala abatabadde batambula abagenda maaso n'okuweebwa eddemu ery'okwefeeta Robert Kyagulanyi Ssentamu, ebigambo byandibanga ate bibononekedde oluvannyuma lw'okuba nti Generali Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we abatabadde basanyufu okufuluma kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu munanga ate kyandibanga ate kigenda okuddirira tekigenda kubeera kirungi n'omulundi n'ogumu. Bulijjo tubadde nga tuvayo nga tubagamba nti abasirikale babadde nga bakola effujjo ku bannayuganda naye si basirikale bonna. Ekyo tubadde nga tuvayo nga tukibagamba nti newankubadde abasirikale babadde bagenda maaso n'okukola effujjo ku bannayuganda wabula si basirikale bonna, nti mulimu abasirikale oba abajaasi bo abagenda maaso n'okutegeera omulimu omutuufu gwe bateekeddwa okuvaayo okukola. Mujjukire mbadde nga nvaayo nga nkibategeeza nga nkibagamba nti omulimu gw'omusirikale kuuma munnansi n'ebintu bye, kuuma ggwanga na nsalosalo, naye mubaddemu akabinja aka Generali Yoweri Kaguta Museveni, mubaddemu akabinja akokonga kabanyarwanda nga kaweebwa takisiki yakola bikolobero ku bannayuganda mu ngeri y'okusiiga ekifaananyi ekibi eri amagye ag'eggwanga erya Uganda. Yensonga lwaki tubadde nga tuvayo nga tubagamba nti si buli musirikale ali mu magye nti ayagala gavumenti eriko. Ekisinga n'okukakasa nti ne mu kalulu akakaggwa
General Yoweri Kaguta Museveni talina balakisi n'emu gye yavaayo kuwangulamu kalulu. Tewaliwo balakisi yonna General Yoweri Kaguta Museveni gye yavaayo kuwangulamu kalulu. Ekiraga nti n'abasirikale bano nabo bennyini okyokuvaayo okuyamba Bobi Wine bakoowa regimu y'omupembe General Yoweri Kaguta Museveni. Yensonga lwaki nti mu myezi ebiri General Yoweri Kaguta Museveni alemeddwa okuvaayo okukwata Bobi Wine kubanga ababaddenga bamukuuma ababaddenga bamutangira obutamukwata ate be basirikale bennyini be badeploying ogenda mu maaso munange n'okumufa effetto okulaba nga bamukwata. Okategeera ekiraga nti abasirikale bano babaddenga bagenda maaso okulaba Bobi Wine nenga babaddenga bamugaidinga yita wano eno. Okitegeera ate era nga kiraga nti ne Bobi Wine olunaku lwe yafuluma mu maka ge n'ontukira olunaku lwaliro nga terina amanye enfuluma gye yafulumamu, kitegeeza nti already yalina ejjemu ku mikwano gye mu bitongole by'okwerinda. Mujjukire Bobi Wine mu campaign oba kisinza okukakasa nti Bobi Wine abadde ayambibwako abamu ku bakulu abamu ku banene mu magye. Bobi Wine bwe twali mu campaign mujjukira yaliko bamukaba yali mu campaign yawa yagala nakola statement n'agamba nti afunye information okuva eyabamu ku mikwano gye mu bitongole ebyokwerinda nti Museveni yali ateekateeka okugenda maaso n'okutta bannayuganda nga bwe yakikola in 2020. Okitegeera Bobi Wine yakugamba nti waliwo olukwe olulukibwa Museveni olukwe lwaluka olw'okutugumbula bannayuganda nga bwe yakikola mu 2020. Naye Bobi Wine yafundikira agamba nti information okuva mu mikwano gyaffe mu bitongole ebyokwerinda ekikulaga nti gwe munnayuganda civilian si yeggwe ayayanira enkyukakyuka wabula n'abasirikale mu magye ag'eggwanga nabo bayayanira enkyukakyuka. Bobi Wine message gy'abaddenga agenda mu maaso n'okubawa mujjukire mu campaign Bobi Wine z'abadde akuba buli abasirikale babaddenga bamusalako abaddenga afuna omukisa okuliisa abasirikale baleno ekigambo ekyenkyukakyuka n'abategeeza embeera embi gye balimu n'abategeeza nga bagenda okubongeza omusaala n'abategeeza benefits bateekeddwa okuvaayo okufuna nga abakozi ab'eggwanga nga abakuumi b'eggwanga. Okitegeera so abamu ebigambo ebyo baagenda nga maaso n'okubiteeka mu bwongo bwabwe nga balaba ate kisobokera ddala. Okategeera nga balaba kisobokera ddala. So yensonga lwaki His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ayanguyiddwa Museveni alemeddwa okuvaayo kumukwata kubanga ababaddenga bamukuuma babaddenga mu bitongole byakwerinda ate abo Museveni bye yadeployinga ye ng'amanyi nti bagenda kuvaayo bakole kyayagala. Bobi Wine yakugambye nti bannayuganda kye baakola mu myaka egy'ekinaana okweka Museveni ne bannayuganda kye bali mukola mu kaseera kaneeno. Jjukira nti ne Museveni baamukwekako mu myaka gy'ekinaana. Mujjukira bulungi gy'omusajja gwe bayita Lutamaguzi eyamukweka ku kibanyi. Okitegeera eyamukweka ku kibanyi nga bamunoonya okumutta Lutamaguzi ne bamutta. Sigamba Lutamaguzi ono aliko ono MP nedda. Okitegeera nti naye baamunoonyako nga baagala kumutta naye abaamukweka Bobi Wine yakugambye still era bannayuganda bye bakola bannayuganda era bye bagenze mu maaso n'okumukweka. Jjukira ne General Yoweri Kaguta Museveni baamukwatirako era ne ku road block emu nga ye ne mukyala we nga baagala kubatta era bagenda maaso n'okubatakkiriza era baali bannayuganda ne Sali Musale eyajja okumununula. So His Excellency Kyagulanyi ekikulaga nti tuli mu biseera eby'okukyusa eggwanga Uganda nti kati bannayuganda oba ali mu kategole ki oba ali mu kategole ki buli omu kati amanye tasiki gy'ateekeddwa okuvaayo okukola. Navayo ne mbagamba nti bangi nnyo abeekwese mu NRM naye ate nga bawagira enkyukakyuka. Bangi nnyo abeekwese mu NRM naye ng'eri just baliyo lwakawogo naye nga nabo bamanyi balina obulume ku mitima era nga bandyetaaze enkyukakyuka. Okategeera era nga nabo bandikoze eki nabo bandyetaaze enkyukakyuka. So His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bwetwogerera ali mu ggwanga lya Amerika. Mukama mulungi nnyo okubanga avudde mu mannyo g'empisi luvannyuma lw'okuba nti mission ebadde yakumumeza musu. Tusaba Mukama Katonda ayongere okukingiriza yonna gy'ogenze ate buli kimu kyonna kitambule nga bwe kiteekeddwa okubeera. Jjukira President of ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogwa April agenda kwongerera mu summit eya Heroes of Democracy. Jjukira nti era mwe bamulondedde nga omu ku ba Heroes of Democracy ku listi eriko abantu 4. Okitegeera
ku listi eriko abantu 4 okitegeera. So Bobi Wine ye wookuna. So mu summit eyo egenda okubeerawo ennaku z'omwezi nga 17 mwezi gwa April, Bobi Wine agenda kugibeeramu physically. Omanyi ekitegeeza ebyo Museveni byejje byabadde nga atangira. Era Bobi Wine buli wabadde nga ayogerera mu ezo summit ng'ayita ku nkola ya virtual still era General Yoweri Kaguta Museveni bibadde nga bimutuuza obufoofofo. Mu kaseera kano kati gwe teebereza nga Bobi Wine agenda kwetuukira mu bakulu, nga buli summit agenda kugibeeramu. Gwolooza General Yoweri Kaguta Museveni oza babadde ngaawo ensimbi z'okumunoonyeza Bobi Wine ayinza okubalekawo. Kakati nenyongera okukikkaatiriza nti embooka egenda kuvuga mu State House. Ogenda kuwulira empi, ogenda kuwulira emigere. Bobi Wine yayiseewa akuma atakuumira mpeera. Ayagala video eno genda ku mukutu gwa Nuupu Radio FM, ogenda kusangayo video eno. Genda subscribe ku mukutu ogwo, oteeka notification bell, buli kimu kitambule nga bwe kiteekeddwa okutambula. Naye nga wetwogerera abamu ku banene mu magi g'eggwanga basaliddwako mu maka gaabwe, abamu bakwatiddwa ne batwalibwa mu bifo ebitannaba kutegeerekeka. Ekiraga nti General Yoweri Kaguta Museveni afunye okutya kubanga abadde n'obwesigwa bungi nnyo mu bitongole ebyokwerinda. Naye bwe kiba nga bannamagye ate be bayambyeko Bobi Wine okufuluma eggwanga, wamma kiba kitagabaza nti General Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we ekimwolekedde si kirungi n'omulundi n'ogumu. Ekimwolekedde si kirungi n'omulundi n'ogumu. Ku mukutu gwa Nuupu Radio FM kwoli. Lero subscribe ku mukutu gwa Nuupu Radio, buli kimu kitambule nga bwe kiteekeddwa okutambula. Kuma atakuumira mpeera ku lwa Katonda n'ensi yange. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awanga respect in all aspects. Nabagamba twabavaayo tubagamba nti revolution is inevitable. Revolution is inevitable. You cannot stop the revolution. Era tubadde nga tubaye nga tukiyoga nti Bobi Wine is an idea. Nolanya yavaayo nakibagamba nti Bobi Wine is not a usual person. Bobi Wine is an idea gyotasobola kuvaayo ku stoppinga at any moment. Okitegeera. So Museveni nga ataddemu ensimbi okulaba nga stoppinga idea, ate ayongera kujongeramu wongeze vibe. Kiringa nga bw'ona okwata amafuta n'ogongera muliro ng'oyagala omuliro guzikire, kirega tegujja kuzikira, gujja kweyongera bweyongezi. Abankuumire. Waliwo abantu b'endabye batambuza ka video kano nga His Excellency Kyagulanyi ali ku Kigali International Airport ng'alabika nga ali mu ngoye ezimu nga yakoleddemu video yavudde n'atugamba nti afulumye Uganda. Abamu nga bagamba simanyi ayitira ati Rwanda, simanyi ayitidde ati Rwanda, ate simanyi biki bikyano, all that kind of thing. N'ebifaananyi ebyenjawulo babitambuza zize kusiga kifaananyi. Banange eno video nkadde simpya. Mwena abajjukira ye lwakisooka na balagadde eti kati ka video sikeekamu njagala olabe time stamp eno. Kanaku za mwezi 5 omwaka gwali gwa 2023 omwezi gwa October lunaku lwali lwakuna. There it is, time stamp hiyo Thursday October 5 2023 at 8:39 am. Now video eno mukyajjukira bulungi olunaku His Excellency Kyagulanyi bwe yali ava ebweru we Uganda. Ebiseera ebyo yali akomawo twamulinda mu bungi nyera twatuyina kye tuyita 1 million march. Mukyajjukira bulungi twatwagala mwero kaminga newe yatuuka ku airport. Actually nibamukwata n'omukwata tebamuganya yadde kulinnya wansi. Lwero n'olunaku omwaka gwali gwa 2023 keka video yako kati saagala mu udisibwe. Actually era we yatuuka ku airport ne bamukwata. Kakano ka video nga bamukwata. Yes, kakano ka video nga bamukwata. Nyeko Deriki yakwata ka video kano. We yatuuka ku airport bwati ne bamukwata. Of course waliwo Where are you taking him? Where are you taking him? Member of Parliament. Where are you taking him? This is happening on an international airport. They are coming to the plane. This is happening at the international airport. The President and Honorable Kirumira Hassan Kyagulanyi Ssentamu have been whisked away by... Now, otunulira engoye ezo yali mu saati ya black era nga video eno gya recordings olunaku lwajjo yatugambidde nti afulumye Uganda. Kati abamu ne batandika oku retrievinga video ezo ne batandika okukola all sorts of commentary nti ayita ati Rwanda simanya ndo that kind of thing. Ndoze ekyo mukitegedde bulungi. Then wali ebifaananyi ebirala ebiri mu kusaasaana. Mwabatugobera ku YouTube n'abakoledde video nnyonnyola buli kimu n'embalaga n'engeri ebifaananyi ebyo babigeneratingamu. Ebifaananyi ebyo nabyo
si bituufu nga olaba ekifaananyi ng'ekifaananyi kino teeka amaaso go ku screen otunulira ekifaananyi kyengezaako okugamba ekifaananyi nga kino si kituufu kifaananyi kya AI nga kwotale ne kino olabyeko Kyagulanyi ng'atuuse ku airport naye ku bifaananyi webiti bino bikolebwa bali abantu abalina amaalo naawo bakagenda ku airport omulundi gabwe gusooka nga balaba kyamaanyi nnyo you know so ekyo kyekimu ku byo then waliwo n'ebirala kati waliwo abaana bali mu kukola just okuvimbamu kati nga APM omulaba ali ku muvubuka ono alina ekifaananyi kino kya His Excellency Kyagulanyi APM Media then waliwo ono aline n'ebino byonna byaki nkugambye bya AI mwena abandi agadde okumanya engeri babikolamu nabakoledde video genda bugenzi ku YouTube otekemu ekigambo gye bimonge video gye nakateekayo ennyonnyola bulungi buli kimu engeri gibikolebwamu n'okunyula ku videos ez'enjawulo na buli kimu ekibali saturatinga n'ekituufu ekirotating about how His Excellency Kyagulanyi Ssentamu we yafulumye eggwanga lino. Bottom line video ziri bbiri zokka entuufu eyo gye yavuddeyo n'atunnyonnyola mu luzungu nti afulumye Uganda eyabadde yeddakiika 5 obutikitiki 13 n'ey'Oluganda gye yafulumiza eyabadde yeddakiika 8 n'obutikitiki 19 zizo video zokka entuufu ebirala byonna byolaba bikyamu tebiri authentic just kinkozesa video eno kunnyonnyola kubeera nga towuddisibwa kuddaawo kwebuuza ebibuuzo by'otandyebuuziza ng'olaba ebifaananyi ng'ebyo ng'olaba ebifaananyi videos ng'ezo waliwo gwe nalabye yeebuuza mbwayita atya ku nnyonyi mwagala tugamba nti Uganda yokka yina airport engeri gye yafulumye Uganda togenda kugimanya okujjako ye nga azze n'akola ki n'akugamba nti okay nayise wali negwe buli kiboozi kyonna kyowulira eyo those are crafted narratives to feed the interests of omuntu oyo abeera akola ki oyo abeera azoogera. Ndowooza kati oli clear video njikunyonyodde ebifaananyi nabyo mbikunyonyodde bya AI si bituufu toddaawo n'otandika kwerumya mutwe kuddaawo ate kola ki kugambye nkulaza engeri gye babikolamu yandiyagadde gwe okumanya engeri gye bakikolamu genda ku YouTube ojja kubeera nga olaba buli kimu engeri gye kikolebwamu. Teeka Mutesi linnya gye bimonge platform ojja giraba obeerenga buli kimu okifuna bulungi. Peace. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukole ku nnamba yange eno. Bonna babadde bakimanyi bulungi nnyo abayita ba fake opposition bonna nga n'emmengo yennyini ekulembera Ssaalongo Mulenge gy'awasanya Kalu Charles Peter Mayiga omusajja Omunyarwanda ayina information Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuttibwa nga kino najja nkibagamba okuva omwaka oguwedde nga n'okulona tekunnabeerawo baali tebamusuubira agenda kusukka ogw'omukaaga nga either mufu oba ali mu kkomera bonna bampuuga bakina Abedi Bwanika bakina baani bonna badde bakimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuttibwa ekyo badde bakimanyi yensonga lwaki badde bayingidde NRM bonna bw'otunulya public statement zibadde bakola babadde boogera nga beesaasaanya era nga boogera nga mwenti mulyogera mutu mwekimuliko temukimanyi ffe tubimanyi bulungi mujja kulaba boogera nga tebafaayo kubanga badde bakimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kukola kyagenda kuttibwa. Kati essaazi tubali mu kiyongo bino Robert Kyagulanyi Ssentamu yafulumye nga tafudde kitegeeza tebalina mulimu kino nkiddamu teriwo opposition yadiringana Museveni atakimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuttibwa babadde bakimanyi kyova olaba tebabaddewo n'omubadde baveekondo okondeminga road blocks okondeminga okulumba amakaage okulumba mukyala we n'ebyava mu kulonda kubanga badde bakimanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu alina okufa bifu omwezi ogwokutaano nga n'emmengo yennyini ekulembera Mayiga ekimanyi nti Kyagulanyi tasukka mu mwezi gwakuna oba mu gwakutaano kyobala n'ennyando yakyusa
najjawo abasirikale bonna bayindiginansi abadde ku makubo n'aleeta aba M23 n'abadeployinga ku buli kkubo nga balina order shoot to kill. Video gye nakola olwalwa Sunday nagikola lwakusatu ne mbagamba nti yatoze order shoot to kill, omulambo bagujjawo bagudissolvinge oba bagende baguziike nga ye n'abasekyagula bamanyi waalina okubeera nga bwe yakikola ku Ben Kiwanuka. Oyagala kunga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde talina information ekwatagana ku kintu ekyo. Yagambye neebaza bannaddiini, neebaza bannayuganda abankuumye ne bampa amazzi ne bampa engoye, neebaza bannamagye omuli abapoliisi n'abajaasi abankuumye badde bampa information y'okukola ki buli kimu kyonna. Kati gwe olabayo embuzi egyegamba simanyi kubanga badde bakimanyi era zibadde zirinze kubika ezo TV za mwenderedio zibadde zirinze kubika nga ne ba promoter ba NLM bonabasa bagenda mu badde bakimiti kyabwe bagenda mutta. Ekyo kijje kunze ba promoter ba NLM bonna badde bakimenti Kyagulanyi Ssentamu bagenda mutta. Ba YouTuber bonna badde bakimenti genda otunde podcast yawo bonna bali billion 5 engeri badde boogeramu. Genda okole forensics mu body language yawe, facial expression, engeri badde boogera ebigambo byonna babadde bakimenti essaawa yonna bagenda kubika ate they were less concerned about his death. Genda otunuulire ba YouTubers bonna kyovula bantu ku social media badde bataddeko entalo after ntalo nga ziri state funded stunts nga leba kuba president eri kintu kigenda kukola mawulire. Okitegedde bulungi nnyo kino kyonna nga ne TV zonna zimanyi bulungi nnyo nti omusajja bamukwatako bagenda mutta kubanga information yamaze okukola ki okubeera mu state nga bagirina. Kati bwe yafulumye bakyusa narrative. Kati president yakikoze n'akiteeka waawo. Kati okuva president yatadde video ate badeployinze 3 times okusinga ate badde nga tanata video kitegeeza nti bali mu panic. Bagamba ba YouTube ba Museveni TV za Uganda zigende zidde ku mukungudo zikebere kyekiriyo ku buli border. Kati wano wali okola okombe sowani. Eno breaking news yo tebangawo. Eno yo breaking news bagiyita double. Ladies and gentlemen, main branch ya Uganda omusajja agikumyeko omuliro nkiddamu. Main branch ya Uganda bagikumyeko omuliro anti mwatugamba nti emwanyi zaffe bakoonako logo yawa ye Rwanda, nti buli kimu ekyaffe bakikoonako logo yawa yeri. Ladies and gentlemen, here comes the savior, the Jesus, the one and only America amocha sanctions. Wetwogereranga Paul Kagame owa Rwanda agambye ambassador wa America asibe ebintu bye ne embassy yaabwe bagifulumye eggwanga lya Rwanda. Kiddamu amugambye asibe ebintu bye with immediate effect ne embassy yaabwe efulume eggwanga lya Rwanda. Era n'agamba nti noona ali mu Washington asooka asibe ebyo byakomewe waka. Kati ennyonyi zino zigenda kweyisa bweziti ennyonyi zigenda kweyisa bweziti. Eno Rwanda Air, eno American Airways. Kati American Airways egenda kuteekamu ambassador waabwe ng'emutwala mu America. Kati ne Rwanda Air nga naye ereeso wawa bagenda kweyisa. Ladies and gentlemen, tugenda mu Uganda. Come rain, come sunshine. Nabagamba nti bano bebeerijjako kino kye bazannyirako ekijja si muntu mbadde mbasaba mukwate birodi buloko byamwe byo mubijje ku makubo, mujje balakise w'omusajja mugende mu dialogue. Temusobola kumalako nono musajja nakugamba ekintu ekipya kye yateeka mweno revolution ekitabeerangawo se foreign policy. Wetwogerera ng'omusajja atuusizza Rwanda ewa Kagame abagambye mufulume with immediate effect. Nakugamba teri muntu azanyira ku zino foreign policy yali awangadde era condition gy'abawadde abagambye yali ready okukwatagana nabo naye nga bakozesa ekintu kye tuyita non-interference. Nakugamba nti eno non-interference policy is a communist policy ya Russia na China nti ojja kujjotta abantu
ojja kujja okola ebikolobero byo nga tebakugambako. Naye ne ya America bagita direct intervention policy. Direct intervention yetya whereby foreign policy can intervene into domestic policy. Ne bagamba nti kweno stage temwerima nti musobola okusituka nga zino foreign policy tunazitereza kuziteeka muki kuziteeka mu game yazo oba mu gundi mu position yazo wezirina okukolera senga tusituka nga ziri actinga buli actings ne tuyiwe ekintu kino kye nabagamba ne mbagamba just give it time mugenda kubiraba mba basajja bano bakaaba abasajja bakaaba nkugambye abagambye bafulume okigira kino Robert Mugabe owa Zimbabwe kiyasembayo okukola n'agenda nga akola ki inga nakati wa jali emagomba akakasa mu America kyeki okigere ekintu kino ono agambye nti byavudde ku sanctions ezamukubiddwa zabadde unfair kati ties zona zone ziri wakati wa America ne Uganda ne Rwanda si Uganda mbadde mpabye ties ezibadde wakati wa America ne Uganda / ngamba Rwanda si Uganda sorry ekigambo Rwanda kino ekigambo Uganda kinzijira nnyo kubanga eno main branch yoliwo tuga ntino Mukwano Arcade Jinja branch erabe ebera Mukwano wetuga Mukwano group of industries main branch yayo era ebera Mukwano kakati ties ezibadde wakati wa America ne Rwanda / Uganda bwazimazeo kakati tugenda kulaba tabbu nabagamba bino mubirinde bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs yenze just watch that space yes tubadde tunavaayo kati on top of ziri sanctions bamusabye nabagambye nti bamukubye Magnitsky sanction amaje ga Rwanda gakubidwa Magnitsky sanction buli muntu yenna abadde akwatagana n'amaje gano bayina okukola ki bayina okukatinga ties European Union Samu Kazibwe gye bagamba nti teyina makulu Dr. Samu Kazibwe gye bagamba nti teyina makulu mu police ya Africa egambye ties zaayo ne operation ezibadde zigenda maaso Mozambique jukira Mozambique ne waliyo jihadist group era baali ba hiringa RDF oku executing mission zino ku European Union kudiru njagalo jukire nti ono yabadde biggest supplier wa coltan mu European Union countries ono ne bamubuuza nti omujjawa yagenda n'abalaga lutindo we bali bazimba lutindo mbu eno ye mining center ya coltan nga tajirina kumbe yali abibba Congo kakati nabo kuziri sanctions zamukubiddwa ne human rights violations zibadde zigenda mu ggwanga lya Congo bamugambye kakati kye tugenda okukola mu May diru zaffe ziggwawo bagiyita Magnitsky kidamu bagiyita Magnitsky yamukubiddwa mu America kakati mu May RDF mission zaabwe zibadde international zonna zigwa kubanga America yamugamba tebayina kuddamu kukola dollar transaction yonna eno mission gye babadde bakola bagisayininga mu dollar kati buli bayina dollar transaction Magnitsky etandise okukaaba gano gemaanyi ga sanctions ze tuli mu kusaba anti bulijjo mugamba a sanction kakati kyekiseera mukigira kyekiseera muwulire European Union kugambye mu May buli kye badde akakwate ke balina money ane nye biweddewo okitegeera kakati ogenda kulaba ku maanyi gana gaba n'abasajja ogenda kulaba ku maanyi na Museveni kiki ekimujjira kati bino katandika okujota nakugamba tuli ku stage bayita human rights tuvudde mu democracy tugenda mu human rights byonna we bigwera wano era nabagamba nti abantu bano nga banaakola ebintu basooka ne bakusalawundinga bwe bati ne bakwetooloola ne bamala okwetooloola ne bakutegula kakati bagenda kutegulira omuntu Kongo tebakwatagana Felix Tshisekedi tebakwatagana wadde Burundi tebakwatagana Ndashimiye tebakwatagana Samei Ruto Kenya webandi badde bakwataganira wali base z'abana abasajja NATO weeryawo mu America yaliwo wamutayiriza Tanzania Samia Suluhu Hassan yabagambye bakulu mujje muzimbe base ya mwano mujiteekewo nzikiriza Samia Suluhu Hassan anoonya kwegula ku biri bye yakola yes kakati South Sudan ebyatuviriddeyo mwabiwulidde South Sudan nayo kitegeeza nti baatusalako dda nkiddamu South Sudan nayo kitegeeza nti baatusalako dda mwabiwulidde ebyavuddeyo ffe tubadde tutta abanywali ab'eggwanga lya Riek Machar ffe tubadde nga tubatta nga tukozesa ennyonyi n'okwokya ebyalo ng'ennyonyi zino za Uganda according to the UN report nga bakugamba nti Muhoozi Kainerugaba first son yabadde aduumira ebikwekweto bino ebyokutta abanywali nga bakuliraani Muhoozi Kainerugaba bakulirwa Riek Machar ne kigenda against the sovereignty treaty eyakolebwa wakati wa Riek Machar ne Salva Kiir
musobola okukebera report eyo eya United Nations. Era abaana mwe bali kuleeta tweets eziprovinga ezongera okuprovinga file eri eyakolebwa. So kakati wamaze okumwetolola bwe bati ntakyalina wakulaga kati batandikidde ku main branch. Naye njagala ojjukire nti main branch eno weegwa kitegeeza ne factory egudde kubanga eno main branch yebeera supply route nti ebintu byonna bye tuleeta tugenda biteeka wano. Emmwanyi za Uganda bazitwala basookera ku kyuma ne bakitwala, emmwanyi bazitwala diro ezisinga babadde bazisuna. Kati emmwanyi ya Uganda egenda kukoma we Uganda. Kiddamu emmwanyi ya Uganda egenda kukoma Uganda kubanga ono bamubbe Magnitsky bakookya Magnitsky kitegeeza ne trade gy'obadde okola. Trade gy'obadde okola togenda kuddamu kugikola. Kakati eyo brand bagenda kugijjako bagizzeeko Uganda. Kiddamu trade mark gy'obadde bakozesa bagenda kugijjako bazzeeko Uganda. Buli kimu kitandise okutabuka. Eri gye babadde beesiga buli kimu ekyaffe ekyuma bakiteeka ntuŋŋamo wali. Yes, naye ng'emmwanyi bazirima wa? Bazirima Bukomansimbi, bazirima Mbale, emmwanyi bazisimira. Edeni ekyuma ne bakiteeka entuŋŋamo wava amata mu kifo ky'emmwanyi baba wa kyuma kya mmwanyi. Ndowooza bakama wali eri amata ne bateekako ka kofi wali ne banywa. Yes, ekyo nze bibyo sibimanyi. Naye nga kyenkugambye nti kyemmanyi trademark zaffe zonna ze baatuggyako olw'okubanga balina okubeera mu system oba business okufuna ssente zigenda kukyuka ziddeko Uganda. Mwe bali kusaba, mwe bali kuwaana. Tugenda mu New Uganda. Okigira? Tugenda mu New Uganda. Ekyo temwetawaanya. Ekyo kinyongera okubajjukiza. Tugenda mu New Uganda. Everything is falling apart. Ono akutte pesa etwali tulinda. Wadde agamba sanction. Si sanction. Waliwo ekintu the return of Jean Locke Habyarimana. The return. Wanga nakugamba mu America ono nga anakuba akuteeke bulungi waaja. Asooka n'akuleetera omusikaawo. Ogenda okufanga omusikaawo omumanyi. Nkiddamu bagenda okukuba okutta ng'omusikaawo omumanyi. Kamuneyi owa Iran yagenza okufa ng'akimanyi nti Pahlavi ye musikaawo. Era agenda kubeera ye Magombe agambe Pahlavi ye musikaawo agenda okunsikira. Ye Magombe yagendize n'agamba Kamuneyi ti munnange gye wandeeka abasajja baatuleetedde omusika. Iran eddayo mu kingdom. Kakati n'ono naye bamuleetedde Jean Locke Habyarimana yasinze okuvaako ebizibu. N'agamba embassy y'omu America ekole ki efuluma. Naye nakugamba eno bagita direct intervention policy. Aidha ogenda kugivaamu na musaayi oba ojja giwaayo ku mirembe. Ono kino kyakoze. Aidha agenda ku surviving, agenda kulwana paka last. Kubanga FCLR former FDLR wali training jerimu ya America, ya Belgium na mu Faransa. So mwe bale kusaba kati kankweba president ba Uganda abaali babaddeko ba president ba Uganda nenga nabo basooka kuddukako mu buwaŋŋanguse nga Kyagulanyi kyakoze. Osooka n'odduka mu muzungu agamba safety first. Kiri strategic si kya butiitiizi. Abasajja bakikozeeko nkuwa be Uganda bokka sigenda kuwa bansi ndala. Ba president bana basooka mu buwaŋŋanguse gye baava ne bajja batwala entebe. Omusajja asookera ddala ye president wa Uganda yasooka ate nga Ssekabaka bwe yaliko kabaka wa Buganda Sir Edward Luwangula Muteesa owokubiri. Ono n'abazungu bamuwaŋŋangusa wakati wa 53 ku 53 bamuwaŋŋangusiza oba yawaŋŋangukira e London. Kati oluvannyuma lwa kye bayita kabaka crisis abantu okuteekawo embeera nga babanja kabaka n'akomawo mu 1955 era n'afuuka president wa Uganda eyasooka mu byafaayo mu 62 ate era nga ye yali kabaka wa Buganda naye naye yava mu buwaŋŋanguse. Kati owokubiri ye Yusufu Kironde-Lule. Yusufu Kironde-Lule ono Amin bw'amala okutwala entebe ng'agiwambye ku Obote 1. Yusufu Lule ono yawaŋŋangukira e Tanzania. E Tanzania eyo gye yawaŋŋangukira waliyo conference gye yasangayo bannayuganda bangi abaali bavudde wano nga bagenze mu ekizayiro. Of course omulembe gwa Amin gwali gwa kusibira nnyo mu ggwa. Abantu abasinga bangi nnyo naddala abaali ku ludda oluvuganya bawaŋŋanguka. Kati Yusufu Lule we yatuuka e Tanzania yakuŋŋaanya abannayuganda abaaliyo ne bakola kyoyinza okuyita Uganda National Liberation Front UNLF. Era yali agikulira eyo ye yakuliramu okujja okukuba Amin okumusula mu 79. Yusufu Lule Kironde. Era Tanzania waliyo conference gyoyinza okuyita Moshi Conference eyatuula nemu obuvunaanyizibwa obwo ne bamuwa okulembera ekibiina ekyo kye baali batonzeewo kyali kibiina nga kyabayeekera ne kijja nga kiyambibwako of course government ya Tanzania. Oluvannyuma ne basuula Amin mu 1979. Ekibiina kino nno tekyali kyokka. Wano we wajjira ne Binaisa ewookusatu. Binaisa naye yali part of this.
era Amini nga amaze okuwangula Binaisa y'omu ku bannayuganda era abaddukira Tanzania Amini abaddukira mu Amerika mu kuwaŋŋanguka Yusuf Lule bw'ateekawo embeera okujja okuwamba Amini amala okumuwamba ne Binaisa naye akola ki akomawo kati ono Binaisa joyinza okuyita National Consultative Council ba NCC ye yamukwata ne mu appointing oba president nga Yusuf Lule amazeeko just ennaku 68 zokka loza je myezi ng'ebiri ne balyoka bawa Binaisa naye yava mu ekizayiro nga Kyagulanyi gyagenze kati asembayo ye president Yoweri Kaguta Museveni ono aliko kati president Yoweri Kaguta Museveni yali takwataganira ddala na Amin era Amin newe yali nga akyali CDF Obote wanu ye president bali tebakwatagana era Amin ono bagamba mbu yateranga nnyo okunenya Obote okusembezanga Museveni kyovolaba even up to now president Museveni tayagala Amin ne waba amwogerako bubi nnyo kubanga kuva ddanga Amin ye yalinga eyamwekengeredda newe yalinga tannatwala Ntebe Amin yenga yamwekengera kyovolaba even up to now n'omulambo gwa Amin taguzzanga kyokka Obote yagukomyawo Obote yamuyigiriza ebyobufuzi n'amusomesa n'amuyingiza ne mu government era goyinza okuyita nga yali godfather oba political father we kati Amin laba wakwata wa president nga ajeko Obote mu 71 yali coup abasirikale ne bawamba jukira yali abakulira Museveni yali alina kudduka era y'omu kwabo abaali ne Yusuf Lule Tanzania wabula ye yali alina akabinja kake koyinza okuyita Fronasa yeke yatonda akabinja k'abalwanyi Front for National Salvation Fronasa era nako kajja kalwanirako n'abaki n'aba Kironde wabula Kironde amala okujja ne wajja Binaisa ne wajja Paulo Muwanga Museveni yegatta ku Muwanga bakola akakiiko military council kategeka okulonda okwo kwaleeta Obote kati abo bennyini ba Paulo Muwanga bakomyawo Obote tu bamuteeka mu kalulu ke bariginga ennyo nga bw'okiwulira ekyanyiza Museveni n'agenda mu nsiko yessaawe eno gwe tulabako kati golowooza Kyagulanyi okubeera nga adduse mu ekizayiro olowooza tekiri strategic tekiri mu kutambulira mu layini y'abasajja abo ekyebuuzibwa kyekiddako